Karama TV tugenda kweyongera okutunuulira ensonga ya Nakintu Judith Kadaama agambibwa nti nno yaggyibwamu ensigo. Nga tunaba giwuliriza tugenda kubeera nga tuwuliriza voice notes ez'akafuluma eziraga nti nno omukyalo ono agenda kuweebwa $2,701. Kadaama agenda kuweebwa $2,701 ng'era bagamba omusango gwe baamaze ogusala e Saudi Arabia ne bakkiriza aweebwe $2,701. Nga tetunnaba kweyongerayo njagala musooke muwulize ebintu bino then tukomewo tubidiscussingeko biri bitya. Afune brain damage. Omusango guno gwamaze okusalibwa mu kkooti e Saudi Arabia era waliwo ssente ezigenda okumulingirirwa okusinziira ku ruling eno eyafulumye. Ebitongole byaffe nga poliisi n'ekitongole kya DPP okusobola abantu kinoonyereza musango guno. Omaaso nabo ne bakola examination ezaabwe zetwabaddemu ng'era state yezisasulidde ne bagamba basobodde okukakasa nti ddala kituufu omwana ensigo yaggyibwamu. Accident yali efuli nga teri state managed yali erumba nsigo wesobola okuba state managed finally ne bateekawo embeera ne balumba ensigo kuba niyo accident eno nagyewuunya ekola laparatoni ekiwundu kyereeta ku mubiri eki Nakintu yali avaayo bosoni yamugamba nti ekibadde kikusibye okugenda zibadde ssente zo tuwa yalinza obukadde 600 ku akawunti ya kampani yo. Twagala poliisi akawunti y'abaami abekyekindibwe mu bbanga eryo lyerimu Nakintu mwe yakomerawo. Tosobola kufulumya ripooti eri feke etandika obuzaabuza abantu bwemba bakuyamba ggwanga lino muliyambe. Karama TV embeera mugiwulidde nga bwe yabadde mpozi okujjukizaako emabega Nakintu Judith kyali nti mukama we yamugamba bagende ku bintu bya korona. Genda ku bintu bya korona agenda okuzuukuka nga yena ajjuddeko byuma ng'afunye ne brain damage nga takyategeera. Okuva olwo embeera Nakintu yeeyongera okubeera nga mbi. Ekyo mukiwulidde nga bakyogera. Bwe tweyongerayo kigambibwa nti nno Nakintu yafunye $2,701 ezirina okubeera nga zimuweebwa. $2,701 nga gavumenti y'e Saudi yegenda okubeera ng'ewa Nakintu ssente ezo okuva mu kkooti. Omuntu ayinza okugamba ate gavumenti esasula etya? Emisango egisinga bw'obeera tolina ssente ebweru kati ng'e Saudi ng'eyo gavumenti eyingirawo yo n'esasula ssente then gweolumala ate ne bazikusasuza bayinza okukozesa ekintu oba ne babeera nga balina ebintu bye bajja okugenda nga batunda mpola mpola. So babeera bazisasudde naye nga gwe omuntu gwe kennyini omusango gwe gusinze oba ojja zisasula. So bagamba kyawedde gavumenti egenda kubeera nga emuwa $2,701. Wabula ate bw'owulira awo looya Kayondo looya wa Nakintu agamba bw'ati. Agamba nti nno ebintu ebyo byonna bye boogedde ne bagamba nti no baamuwa $2,701 si bwe kiri. Nakintu baamuwa ssente ezisingako awo. Agamba Nakintu baamuwa $600,000. Era kigambibwa nga bwe muwulidde ng'ayogera mwami Kayondo agamba nti boosi wa Nakintu ng'ali Saudi Arabia yamugamba nti no yalibadde yajjadde Uganda naye ekyali kisibye Nakintu okujja e Uganda ze $600,000 oba ze ssente ze baali baagala okubeera nga bawalinga ku akawunti ya kampani eyo. Ne kibeera nga kisibye Nakintu nti engeri gye yali nga ye mukosefu nga yali mu musango guno baali alina okubeera e Saudi Arabia paka ssente zino bwe bakakasa nti no ziwalingibwa ne zigenda ku akawunti ya kampani. Kati awo ne tubuuza next of kin omugaso gwe gubeera kiki? Kuba mugenda ne mutugamba nti next of kin yakuvunaanyizibwako mu biseera by'onoobeera ng'ofunyeemu obuzibu.
kati nze nalisuubidde mu bintu nga bino sente zino ate mwali zikutte ne mukolagana ne next of kin kuba y'aba avunaanyizibwa ku kadaama mu bizibu nga bino. Kampani tuganye eba yamutwalayo naye ne kampani egamba ani akuddirira gw'oba ovuddewo. So sente zino bwe zibeera miliyoni 600 nga baali bagenda ziwayale oba baali baziwayalinze ate nze ngamba baali badde baziwayalinga ku account number ya next of kin ne si ate ku account number ya company kuba sente nga zino muziwayalinga ku account number ya company ate bingi ebibeera bijjuzigwako ng'akati bino bye tulaba nti bo bagamba bamuwadde 271 ate looya Mwami Kayondo yagamba sente ziri miliyoni 600. Kati abo tugenda okutandika okubeera nga tufolowinga omusango ogwo tujja kubeera nga tubawuliriza amawulire batubuulire 600 ate lwafuuse lutya 271. So ekyokuyiga kiri kitya oba kiki kye tuyiga mu kintu nga kino nti bino byonna ne baali badde bamuwa kawumbi ne badde bamuwa obubumbi 3 nti obulamu bwa Nakintu kaakati bwe buli bwayonooneka era tebakyasobola kubeera nga bambi bamuzzaawo nga bwe yali era ddala sente zino bwe zinajja anaazifuna zigenda muyamba zitya okujjako mpozi zijja kubeera nga ziweererako abaana naye ng'ate tusaba nti sente zino ate era bwe ziba zize ate bambi Nakintu afune sente ze kuba ziyinza okujja wano ne bazitema omusolo bayinza ozitema omusolo tolwa kulaba ne wagaa nti ne bazitemye omusolo miliyoni 7 zonna zigenze mu musolo novaawo kampani negaana yeetutteko 15 ne bagamba ate esaaviisi byonna bino bye twakolakolako mu ddwaliro biki expense ogenda okwekanga alinawo miliyoni nga 10 oba miliyoni 9 ku miliyoni 271 wano nyangu za kwogera wabula kikyayagala okusaba Mwami Kayondo nga bw'agambye looya agamba nti miliyoni zaali 600 twagala okumanya oba twaliyagadde omwami ono kuba kati ensonga eno alabika agimanyi nnyo miliyoni 600 no twalisabye alunoonyerezeeko abeere nga bambi ayamba ku Nakintu bw'aba ddala amanyi nti no miliyoni 600 baazimuwa ayambe ku Nakintu miliyoni ze 600 ziveeyo okusinga bwe bamuwa zino sente miliyoni 271 nnyingi wano oziwulira naye nga batandise zitematemako guno guvuddeko kino kivuddeko kino kivuddeko kino kivuddeko njabawo example batera ogamba nti nno ebintu ebiva ebweru nga bya charity tebabitema musolo so bagamba naye ebintu bya bulimba genda Entebbe obagane nti ebintu bya charity ddala nga bya charity bagenda kugamba baagala omusolo era bo bajja kugamba tebakakasa nti bya charity era kyekiraga nti bya charity kati waliyagadde ebintu bya charity birabe bitya oba birabike bitya bwe kugamba nti bya charity ekkiriza n'ekyo nkimanyi wabeerawo abalimba naye akati oyagala ebya charity bifaanane bitya ekkanzu ebeera empale ebeera kiteeteeyi ebya charity bibeera bitya ebintu bya charity bya bulijjo nti zibeera engoye biyinza okubeera ebintu ebikozesebwa mu nnyumba era bibeera nga byebyo nera bitema kati na zino sente muyinza okulowooza nti zino ziri awo 271 bwe tuba tututte ku zino ze batugambye naye nga zijja kujja wano baziteme nazo omusolo bagaye nti Nakintu bamutemye omusolo manyi ati bwe tukyogerako awo kiyinza obbakwasa ensonyi bano abatemi b'omusolo ne batazitema naye bwe tutayogereko ate ojja kweza nga baga nti baazitema omusolo so abatema omusolo banne tubegayiridde muteme ebirala naye sente zino eza Nakintu zonna nga bwe zigenda okuva simanyi oba zaagenze dda ku akawunti ye naye nga bwe zinaava e Saudi ne zijja wano banne mutuyambe temuzitema omusolo ne mu bbanka mwe zigenda okuyitira bbanka yonna kuba guno omusolo gwe twogerako gwo gutemebwa bbanka zitema omusolo gw'amaanyi ezo sente bajja zitema katusuubire ate ne URA teveeyo negaa nti naye yagalako bayinza okugamba value added tax nogamba value added tax oba ku kyawo okitegeera so katudde tuwulize bu voice note buno naye nga kibi nnyo nti Nakintu obulamu bwe bwe butyo bwe bugenze n'abeera nga yalemala tebaasobola mujjanjaba sente ezamuweereddwa 271 miliyoni 600 kati ate bagamba miliyoni 271 katusuubire nti Mwami Kayondo aneeyongera okubeera ng'ayamba omukyalo ono okubeera ng'afuna obwenkanya n'okubeera ng'afuna sente ze nga bwe ziri Bosoni yamugamba nti ekibadde kikusibye okugenda zibadde sente zo tuwayalinze obukadde 600
akaunti ya kampani yo twagala polisi akaunti y'abaami abekyekingibwe mu bbanga eryo lyerimu nakintu mwe yakomerawo